Kakati omuwala ono asikaali yamusse. Asikaali abadde akuuma ku apartment kw'abadde asula gwe baleetanga omukuumi ekiro ye yamwettidde kennyini nnyini. Asikaali yagenze mu nnyumba y'omuwala ono n'ayingira n'amusobyako n'amukozesa babadde abavubuka babiri. Era asikaali ono gw'olaba mu katambi wano nga poliisi emukutte naye ng'aliko n'omuvubuka omulala. Ekikolwa eky'okuyingirira omuwala ono baakibaddemu abavubuka babiri, asikaali n'omuvubuka omulala. Baayingidde ne basobya ku muwala ono ne bamukozesa bwe bamaze ne bamutta. Ennyumba tebalina kintu n'ekimu kye baggyeemu, wabula baatutte essimu ya muwala ono Diana ne batwala ne kamera ye bye baatutte. Kati asikaali ono bwe yamaze okutta ono Diana, asikaali ku mulimu yadduseewo n'afuluma agende ekiro. Kati ekiro ekyo poliisi eno ebeera wunalawuna, eno poliisi etambulatambula ekiro, basanze asikaali ng'atambula. Asikaali bwe bamusanze ng'atambula ng'akutte akasawo akeefaanyiriza ak'abakazi. Kwe kumubuuza, ssebo olaga wa? Buno obudde otambuza ki? N'atandika okutamwattama ne bamugamba katulabe ku bintu by'olina oleete n'endagamuntu yo tulabe. Bagenze okumuggyako akasawo ke yabadde akutte nga kalimu essimu. Essimu eyo ng'eriko ekifaananyi ky'omukazi nga si yiye, nga ne password tagimanyi, ng'akutte ne kamera eya pinki. Omuwala ono abadde agikozesa. Ne bamugamba bino ebintu ssebo si bibyo biggyeewa. N'attamwattamwa, kyebava bamwekengedde asikaali ne bamukwata, naye nga bo tebamanyi kikyava kukola. Era asikaali bamutadde ekkabangali ne bamutwala. Kati bo tebannategeera asikaali yakoze eki. Bo balowooza asikaali bamukutte bino ebya idol, kumbe ava kutta muntu eno emabega. Munnange ezaabadde teziri busa nga poliisi y'omu kitundu omwo efuna amawulire nti waliwo omuwala attiddwa ku apaatimenti ezimu era bamuttidde mu nnyumba ye. Poliisi egenda okutuukawo yeekebejja omulambo biki ng'essimu z'omuwala tezirabikako. Bagenda okukola okunoonyereza ng'omuwala nannyini ssimu yeeno asikaali ate gy'alina gwe basanze ng'atambula ekiro. Kwe kumunywereza ddala ne bamugamba ssebo, eno kumbe ova kutta muntu. Kati tewali amanyi oba asikaali waliwo eyamupangisizza, oba waliwo eyamwadde ssente atte omwana ono, oba byabadde bigendererwa bye ng'omuntu, tewali amanyi. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko vidiyo, nkusaba ogimpereka like vidiyo yiiyo. Poliisi kyemanyiiko ku nfa y'omukyala Namulinde Diana si bingi nnyo bye tumanyiiko okuggyako ebyo bye twakalabako n'amaaso, naye ng'okunoonyereza kulina gye kuli mu kututwala, era bwe tunaaba tumanyi ebisingako ku bino bye ngenda obbategeeza tujja bba bwe tunaaba tubitegedde nja bba mbategeeza. Ettemu lino liteebereza okuba nti no lyaliwo ekiro ekya nnaku z'omwezi nga 3 omwezi guno 2026, era nga okubitegeerako nti nno omukyalo ono ategeeza okuba nti nno yafudde zabadde ennaku z'omwezi 4 ku ssaawa 11 ez'akawungeezi ez'olweggulo. Embeera eno yabadde mu kitundu kye bayita kwata zooni mu Kyanja Ward mu Kawempe Division wano mu Kampala, era nga yabadde ku apartment ze bayita David's apartment. Ku bitono nnyo byenyinza okunyumyako nti waliwo omukuumi gwe bayita Webisa Marvin ng'ono abadde akuuma ku gundi eyo apartments ezo, era ng'omukyalo ono abadde asula ku flo ey'okuna. Omukuumi ono ng'ennaku z'omwezi 3 twamusanga mu kkubo ng'alina ebintu. Poliisi yali ekola patolo, yasanga omukuumi ono ng'alina ensawo ng'erimu ebintu by'abakyala, so ne wabeerawo ebibuuzo bingi bye twali twetaaga omubuuza ne tumukwata era ne tuggulawo omusango ku Webisa Marvin. So bwe twamuggulako omusango ne tumuteekaawo, era ekyatujje enviiri ku mutwe
Kaakati asikaali ono yo poliisi emukutte era emukutte n'omuntu eyamuyambyeko okutta omuwala ono. Tekinnategeerekeka nsonga ki asikaali ono gye yasinziddeko kutta muwala ono, wabula nga baamukozesezza. Kabadde kawala kalungi nga kabalagavu, boyi nga kalungi nga kayina nnyashi baaba nga kalabika bulungi, kafudde kaana kato gamba tekawoomeddwa ku ssente zaako, kabadde kaakatandika butandisi okwenjoyinga life. Ku myaka ndowooza nga 22 23 omwana ono we bamuttidde. Abamu bagamba nti mulimu ensonga z'abasajja, abamu bagamba baamusse lwa musajja, era nga ndowooza waliwo omuntu eyapangisizza asikaali ono amukolera obutemu buno. Buli omu ayogera kikye ku nfa y'omuwala ono, kubanga omuwala ono okusinziira ku bulamu bw'abadde atambuliramu ne ssente z'abadde alina, bagamba nti tabatalina mulimu gw'abadde akola. Omuwala ono abadde avuga emmotoka ya bbeeyi ng'avuga Porsche, asuula mu apaatimenti ya $2 million, atalina mulimu gulyawo gw'amaanyi, ssente azijjawa? Kati abamu bagamba busimanyi akuula basajja. Kisoboka akuula basajja oba byonna byonna by'akola, naye okukuula oba tobbye. Ate jjukira abasajja engeri omuwala ono gy'abadde nga mulungi, be bamwereeta gy'ali. Sikiwa nti omuwala ono ye yeekwanira abasajja. Era omukazi bw'odda otandika okwogerera muwala munno mbu akuula abasajja, abasajja be bamwereetako. Ate akuula bali ababbeeyi si baneeno balejjalejja. Naye munnange buli mulimu gubaamu ebizibu, nti oyinza okuba nga ggwe abasajja si gw'obayita, ne munnange baba ne bakazi baabwe, ate bwe bakumanya baba bagenda kukola ki? Baba bagenda kukolako obulabe. Naye basikaali baneeno ebiseera ebisinga abagagga babeesiga nnyo, kugamba n'obeeraawo ne weesiga asikaali wo, asikaali n'aba ng'asobola okuyingira mu nnyumba yo, asikaali n'aba ng'asobola okuyingira ne mu kisenge kimu ng'asobola okutuuka. Abamu abantu bakozesa basikaali okubalongoosereza amayumba, n'oyita asikaali n'akukimira ku mazzi, n'oyita asikaali n'akoleza ku mmotoka, kugamba asikaali atuuka ekiseera n'akumanya, n'ategeera buli kimu kyonna kyonna ekikyo. Tekyandibadde kibi, naye si kirungi kwesembereza bantuntu, naddala ng'olina ebintu by'okola by'omanyi ebiyinza oba oli awo by'otayagala bantu bamanye. Okitegeera? So kyandibadde kirungi omuntu n'abeera nga privacy ye esigala privacy ye. So omwana muwala ono baamusse, era ng'omuntu eyamusse yabadde asikaali. Asikaali akuuma ku apaatimenti ye yamwettidde kennyini. Bazze ne bamusobyako, kyokka ne bamala ne bamutta. Tebalina kintu kye baatutte. Kati oyinza n'okwesanga nga asikaali okutta omwana ono nga yasabye $50,000. Nagamba nze mpa $50,000 nja kukanyiga ataako nako. Oba kakadde. Kati wuujo asikaali baamukutte ne ssente ze bamuwadde teyaziridde. Lwaki oba otta omwana w'abandi? Kati kambawule kano akawala natandika okukalaba nno dda, nakalaba nga kakyalina kawala katoototo nga tekannaba kugerawe kati. Naye bannaye kano akaana kabadde kalungi. Ebyaddala. Naawe ng'omusajja okiza n'ogamba nti ddala kituufu omwana ono abadde mulungi, ebyaddala. Kabadde kalabika bulungi nnyo nga gye nkomezza. Kabadde kaana kato, maama waako olufunye amawulire g'omuwala we okuba nti attiddwa, bambi n'azirika, era essaawa zino maama waako bambi ali mu ddwaliro. Abakazi temwogerera muwala ono, kubanga ggwe oyinza okuba nga tokuula ku level n'omwana gy'abadde akuulirako, naye nammwe musigala muli bakuuzi. Teri mukazi atasaba ssente ku nsi ya Katonda, taliiyo. Teri mukazi atalyanga ku ssente ya musajja nga tamwagala, taliiyo. Muli eyo mulina bye mwagala, naye mulina bwe mulyako ssente nga temubaagala. So mulimu abantu aboogerera omuwala ono ku social media mbwe abadde akuula abasajja biki. Omuntu alina baba tebamukudde, aba awaddeyo yeeyagalira. Omuntu alina tebamukuula, bawaddeyo yeeyagalira. Kati omuwala ono asobola okuba nga abasajja abadde bamusaba okumwebakako nga babadde bamusuubiza ssente empitirivu, nga basobola okugamba nti aguuni nzigyamu mpaako nkuweeyo miliyoni nga 10. Kyeyagalire. Kati tekuba kukuula. Okitegeera? So
nze siraba nsonga lwaki abantu ate bayinza okudda ku mwana ono ne batandika okumunenya ololo kadde keetunda ololo abadde akola mulimu ki. That's none of business. That's none of your business. Tebibakwatako mumuleke. Okitegeera ekisookera ddala akasente kabadde afunyeefunyeemu mu basajja be mumulangira abadde yakolawo ka business ke ng'atunda ngoye bakayita Smart Skies Closet bwe bityo naye nga bambi ekitalo nnyo nnyini ddala. Omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze ekisa era amusonyiwe byonna byonna ebyamusobako. Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu subscribing ate nabakuba nti ate otwegatako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu buba yasaana. Mbaagala nnyo mwenna ky'olina okukola kimu okukoona mukadde bw'omala okukoona mukadde teekako notification ezo ziba ziku alatinga wali nti kati CEO ataddeyo video obe ng'ate ototabuliro. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba.